Bannayuganda musiibye mutya? Olunaku lwa leero nze nali manyi mpuuga twakumala, ate nze nali manyi nakumala. Kati tuli bize, tuli mu kampeyini ate onziza mabega. Olwokuba wayisa akabanga ofunyemu ku ndasi, okufunyemu olungubangu basebe okomyewo, era oyongera olabikireko mu kamera. Nsaka okwebaza bannayuganda mwenna abayina enkyukakyuka mitima gyammwe, abali mu kamera nammwe ate abatali mu kamera, tubeebaza nnyo. Omanyi omukisa gwo ogulabira ku biro. Ebiro bino bw'obanga oli wamu ku bali mu biro by'enkyukakyuka, gwe nno weebaze Katonda, omanya nti otambula n'ebiro. Bannayuganda twabagamba, netubagamba nti tuli mu kiseera ekyokununula ensi yaffe. So abo bonna abagenda twekiika mu kkubo lyaffe ery'enkyukakyuka tugenda kubasabulirawo. Ate guno gwe mulembe ogwolesa obulungi nti n'omukulu omuyisaamu olugaayu. Ffe we twakuliranga, we respect all the people. Ffe twakula tutya abantu abakulu, ng'era ffe baatugalamizanga ne ku kkubo ne batukuba kibooko ng'osobezza, nodde waka n'otawaaba na kuwaaba, ng'omanyi nti omuntu omukulu tasobya. Sijja kunenya bajjajjaffe tuga nti awaddugala omukulu awaddugala we walaba, naye kaakati waba nga waddugalayo we wasiru, katulepoke. Mpuuga twakugamba ebigambo bingi, twali tukimanyi nti ogenda kuzikirira eyo nga bw'osobola, naye ofuuse wankindo, toyagala kuva ku layini kubanga you on duty. Beerako ojja kwongera okufuuka wankindo, anti otulaga nti you are on duty. Sebo watuyisa abataasoma, watuyisa abeera, naye ffe twetaaga okukyusa eggwanga lyaffe. Kankubuleko Mpuuga, okubaako omukululo gw'okola eri eggwanga lyekitegeeza buyigirize bwo. Njagala okubuuza ebigambo bino nga munnamukungwe munno. Njagala okubuuza ebigambo bino nga munnamukungwe munno. Which is positive impact on your country have you done? Njagala weebake, owulirize, olowooze kiki oyinza okuvaayo n'ogamba abantu nga batugattako oba nga kitugattako. Ffe ne tukutegeeza ab'emukungwe, nze wali ne bijja by'abajjajjange, tukutegeeza ffe ab'emukungwe nti ne ku ssaawa eno obwa ssentebe tosobola kubulya. Tetusobola kuwa kifo mu mayumba 10. Era omukulu gwolese gutulambise bulungi nti n'owentumbu ezo tetusobola muwa chance. Tasobola kuba mukisa gwonna kuteeseza eri abantu. Ogwo gwe mukulu gwolese wano wansi ku gulawundi emukungwe, era ekyo genda ng'okimanyi. Ate bw'oba ogenda ne Museveni mugenda, oba oyagala Mpuuga oba toyagala. Gwe eyagenda mu kibiina, ffe oba olowooza nti tetwasoma, katabo ki koosoma akalaga nti teri nkyukakyuka? We mwasomera naffe we twasomera, nga bw'olemu ebibuuzo ebisembayo ku nkomerero y'omwaka bakuwa omukisa oddemu weetegereze.
mwe mpuugala kuba nti temuswala twabawa omukisa gw'okwetereeza mwetegereze ebintu nga bwe mulina bikwata ne tubagamba put your effort, put more effort. Ne tubasombola na mu bibiina bwammwe gye mwali ne tujja tubateeka mu maanyi g'abantu naye era sitiiru ne mutandika okulya mu luzise ne mu lulime ne tubakwata ku nkoona. Mpuuga twagala okutegeeza ebigambo bino obanga nze munnamukungwe kubanga bannayuganda ojagamba nti beewala nze ndi munnamukungwe munno ate ku mukungwe siri we Samaliya siri we Kaddugala siri we Kavule wabula ndi we mukungwe ate nga n'ebijja biri mukungwe kitegeeza kyenjogerako nkimanyi era ndi mutuuzeewo oba ndi mutuuze munno. Mwe lwaki amasiru mugongedde nnyo galaga abantu? Nze wenkulidde empuuga nze nga nkimanyi nti ekigambo nonsense kiba kivuma na kuvoola muntu nga sifunangako na chansi yonna mu bulamu bwange kulaba muntu ayogera nonsense naye empuuga otulagidde ddala nonsense. Njagala okutegeeza ebigambo bino mpuuga gulawundi y'omuntu ekola kinene nnyo mu bulamu bwe omuntu gy'ava. Nkubulireko amazima inawana wennyini emukungwe tukugamba ebigambo bino you are excommunicado, you are excommunicado, you no longer gonna have any chance to be a leader in our land of Mukungwe. We have exposed yourself. Tetusobola feba na Mukungwe tetusobola kukkiriza kubeera na muntu afaanana nga ggwe olya mu lusene mu lulime fe luzise kinjagala okutegeeza njagala koyisa lunnabuddu lw'otegeera obulungi. Omuntu alya mu lulime ne mu luzise asobola okuba engajaba, asobola okuba ngalo bunani, asobola okuba wengalo empanvu, byonna bijja bulungi ekifaananyi alya mu luzise ne mu lulime. Naye gwe olya mu luzise. Kati njagala nkugamba ebigambo bino buli kintu kyonna kibeerako ebiro. Ekiseera kituuka omwezi gwa Kasambula akasana ne keememula ekikande ekyo ky'obadde osimamu by'olya ne kiyitamu omusana. Nannyini kyo ensiko terya nnyiniyo kyenjagala nkutegeeze. Ekiseera kituuka nga nannyini nsiko agyetaaga alunda embuzi alunda ente n'ebiringa ebyo n'ayisaamu omuliro lufuuka luyiira omuddo ogutojjere aliise ensolo ze amavuuni kateme asimbe ensigo ze. Gw'abadde alya mu luzise eyakwawula beesiridde. Uffe ab'Emukungwe koyanisa obuziina abo wallahi billah. There is no any legacy that you're gonna shed to the public of Uganda. Bino nze bikugamba tusobola okujja ne Kampala tuddawa naye bw'obanga naawe oyina ebijja byo Emukungwe twesanga kuziika. Gwe nsi ne bwentwalawo nentwalawa naye era bwe bambikira gwe ne bakubikira nti ewakiku wafuddeyo omuntu oba olina okuziika kubanga oli mwana wa ku kyalo era mpuuga tugenda kwesanga kuziika. Jangu ewaffe ng'okimanyi nti tokyalimu nsa. Ebitiibwa bakola babifuna bifune babigaba bugabi naye amagezi tuzaala nagwo mpuuga. Omukisa gututomera gye tuba tugenze okutabaalira